Mulamba mutya bagala balungi abeekumira kusinga face to face 6 baniriza zina tsiona kolwaliro kansubira muli bulungi era gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwaleero tugenda kutunuulira ebintu by'osobola okukola nga muli mu kiyigo nga mugenda kwepimpinira mu kiyigo munno n'abeera ng'asobola okuwoomerwa oba okunyumira okwezina. Ekisookera ddala abantu abasinga okwepimpinira mu kiyigo temukitwala nga nsonga, but let me tell you this. Omusajja osobola okumulumba mu kiyigo oba omukazi osobola omulumba mu kiyigo ng'anaaba n'omupimpinirayo oba ne mwezinirayo nga buli bw'agenda mu kiyigo okunaaba oba buli bwe yeewaka amazzi alowooza ku ebyo bye wamukola. Naye by'ogenda kubituukako singa oba oyinako obukodyo bw'omanyi, si just kugenda bugenzi twepimpine buno mbuululu ggwe nedda mukwano. Wabeerawo ebirala abo be tuba tulina okubeera nga tugoberera okunyumirwa era ebireetera omuntu okubeera nga buli bw'asiriikirira oba buli amazzi we gayiika ku mubiri gwe abeera alowooza ku ggwe. Bw'oba ogenze mu kiyigo n'osangayo munno ng'anaaba kyekisookera ddala ng'omanyi nti kati nze njagala kwepimpinirako wansi w'amazzi awo, naddala abantu abalina gundi abalina zishawaazi, njogera ku kiyigo eky'omu nnyumba, naddala ate ng'ekiyigo kyammwe kigazi oba kinene bulungi, kozi waliwo ebiyigo nga bifunda nga tekisobola kwakomodatinga, kisobola okwakomodatinga abantu ababiri naye nga temusobola kwekoleramu nga mugenda kufunamu obuzibu. Naye kyandinyumye nnyo nga mukikolera wansi w'amazzi oba mu shawa nga amazzi gatiiriika bulungi nnyo. Akakodyo akasooka k'olina okubeera ng'okozesa, totuukirawo nga omuntu omutandikirawo, sooka omuleke yeegombe ku mubiri gw'alabe. Abasajja bano banyumirwa nnyo okutunuulira emibiri gyaffe, mukkirize mugaane kubanga omubiri gwe gwe gumuyimya. Oba ebbeere lyagwa, do not worry about that, gwe gendayo nga bw'oli. Kwata ka sabbuuni osooke weegire ne sabbuuni wenna mubeere ng'abagenda okunaaba. By the way, ebyo bikyalinawo mumanyiza okunaabako omwembi. Nze sitegeera abafumbo batanaabako bombi once in a while, temulina kikola buli lunaku oba buli ssaawa bati ak'olumu tekigaana, tekirimu sitaani. Munaabako ko mwembi, buli omu n'alaba ku bwerere bwa munne, ne mwekuuta n'okuuta omwagalwawo naye nakkuuta, then ne mugenda ne mwebaka wammaawo. Ogwo ne guseka eri mu kisenge nga buli kimu kirikkiriya. Omuntu abeerawo n'ajjukira nti yakkuuse waneeno wansi w'ebbeere n'amwenyaamuko. So bw'ogenda esooka weeteekeko sabbuuni bulungi oba weesige sabbuuni, oyinza omusanga ye yatandise dda, making sure tasooka kuwujjako sabbuuni oyo. Kati awo nsaba omumpeere kahaaga ng'omaze okubeera nga wujjako sabbuuni, muyimirire wakati oba muyimirire wansi w'amazzi nga gateereeka. Singa muba temuyina shawa nnene nga muyina kashawa akatini, waliwo bino bishawa ebigazi ebinene ebitiiriisa amazzi amangi. Bw'oba nga muyina ennyumba yammwe waka nga muyina shawa, kati ennyumba ne ziba ejjira ez'abapangisa zirimu showers. Showers very very expensive. So osobola okugenda mu gundi, osobola okungendera nakasero n'ofunayo kishawa ekyo ekinene, mukyusa kikyuse bakiconnectinga n'obeera nga either okozesa kano oba okozesa kiri ekinene ekya waggulu, nga mukozesa ekyo emubaayo nga muli babiri, amazzi ne galyoka gabayiikako. Kakasa nti omuba nga amazzi ge muli okunaaba nti for example tuli mu bunyugovu oba nti nze ndi muntu anaaba gookya, kitegeeza gaba gabuguma. Kakasa nti mwembi mugafuna, kubanga we gaba nga gabuguma oba ng'obudde bunnyogoga, omu n'abeera nga tafuna amazzi ago bulungi, agenda kunnyogoga mangu, abeere ng'akola ki? Nga ye bimutama oba nga feeling uncomfortable mu kwepimpira. Kati make sure mwenna muli wansi w'amazzi ago. Kwata omusajja omuteeke mu kifuba kyo, like sabbuuni oyo abeeyozeeko bulungi, ng'omubiri gwe oli guyisa ku gugwe, ebbeere lyo lipressinze either mu mugongo gwe oba mu kifuba kye. Bw'omaliriza okunkolera ekyo, awo mutandike okwenywegera ng'amazzi gakola ki? Gatiiriika. Togenda bugenzi mu kiyigo kubanga omusajja njala twepimpire mu kiyigo n'oteekayo di nedda mukwano. Tandikirawo ng'omuntu omubuildinga up, omuleetera okuyaggayagga, omuleetera okuyima, omuleetera okweswanta. Kubanga ebiseera ebisinga njagala okkiriza ogaane, yes waliwo we tubeera tujjukira omukira nti gwe mbanjijjukira gokka nti gwannyingidde ne mpulira bwe nti, bati nagwo ogenda gujjukira singa aba yagusonseseeyo, amanyi bwe yagusonsese. Saagala ojjukire mukira gwa musajja kuyingira nga gwabadde gukuleetera bulumi, njagala ogujjukire nga wabadde ofuna ssanyu, byabadde bikuwoomera. So bwe mumaliriza omusajja munywegereko, bwe mubanga muli bantu abagwa ku bakuli, this is the perfect time kubanga mwenna mutukula, muli wansi w'amazzi, munno omulabye nti ava kunaaba, bw'aba ekidiba akiggyeko ayozeza bulungi ekintu kye, osobola okumununa ku mukira. Fukamiriza ku maviivi, but kakasa nti ekiyigo kyammwe kirimu waliwo buno bwe tuyita bathroom mats, mulina okuba nga mulinamu kamaati ako ate nga kagazi bulungi. N'ekirala ojja kunfunira gundi tawulo ojale wansi mu kiyigo kyammwe nga ngazi bulungi okuyambako okuba nti mugenda kuseerera.
n'okuyambako okuba nti ekigere oba okisimbye kifaamingabo wansi bulungi. Bw'omaliriza okunkolera ekyo ddiyo okola otya? Ofukamire ku maviivi osooka onuune ku mukira gw'omusajja. Ati kati gwe omusajja oba wakugwa omukazi bakuli mu mbeera eno, manyi bakuli tugigwa mu styles ez'enjawulo, sigisomesangako naye tujja giraba. Mu styles ez'enjawulo, omukyala ayimirira gwe n'ofukamira wansi w'amagulu ge nga tofukamidde mu sensi nti ofukamidde wenna, wabula ofukamiranga naye bwe yandibadde afukamira. Kati omukyala n'asitulako okugulu okumu n'abeera nga wamma ekintu kyammwe kiggweeraawo, n'obeera ng'omugwa ku bakuli. Alina okuba nga alina we yeekutte nti yeeholdings either ku bisenge oba ewantu wonna, abeere ng'afuna support eyo ng'olyoka otandika okuba nga weesabulira ekintu kyo. Akakodyo akalala ke musobola okubeera nga mukozesa, mwenaaze. Bw'otuukayo toteekayo buteesiba kusabule. Omuntu munaazeeko, mukuuteko mu mugongo, actually leka akunaaze naawe omunaaze. Mubeere nga mwenaazizza. Then awo mulyoke mubeere nga munyumirwa ekintu nti ajja kujjukira nti munnange bw'abeera mu kiyigeyo ng'oba mulwadde ng'agamba kale gundi yannaazanga, kale omwami wange yannaazaako. Ebyo bigenda okuleka memories oba okuleka ebijjukizo mu bulamu bw'omwagalwawo nga buli bw'asiriikirira bw'ati amwenya yekka. Oba ontegeera bulungi. Then ekirala ky'osobola okubeera ng'okola ki? Akakodyo akalala k'osobola okubeera ng'okozesa keko okuba nti temupapa. Togenda bugenzi eyo n'okola tattatta n'ovaayo. As long as amazzi gabayiikako, and keep the water running, amazzi temugaggyako. Mugaleke nga gakkirira nga gabayiikako. Gye ganaako mubayikako, manyi naago amazzi gennyini bwe gakuyiika ku mubiri nga ddala waliwo omuntu akukwatirira ebbere n'abeerako bw'alitega bw'oti. Banange oyinza okuwulira obuswandi nga wenna ofa obuwoomi nga bukutta. Okitegeera. So mugaleke gabayiikeko nga we muli like temupakusa style nti eno tugivuddemu dakiika 2 dakiika 3 ovuddeyo. Mwewa akadde akamala okubeera nti kasobola okuleetera omuntu okujjukira oba okulobooza kwako akabanga oba akadde k'oba wamuwadde. Ekirala temwerabira kweweeweeta. Tekitegeeza nti kubanga tuli mu kiyigo munaye kaakati amazzi engeri gye wali gajja kukola nga museereza tugenderaawo nedda mukwano. Mweweeweeteko bulungi nnyo ng'era omwandyeweeweese nga temuli eyo okwenywegera okweweeta ku bifo eby'enjawulo. Munno omupimpi nabo omuweeweeta temubeeraawo nti tumalire kika nga tuli mu kweweeta. Omusabulawo omweweeweeta mulyoke mubeere nga mwenna munyumirwa nga munno anyumirwa ng'atera naawe okola ki? Onyumirwa. Akakodyo akala teweerabira kubeerako weekwata. Gwe wenna katugambe nti omusajja bali kunuuna mukira. Toyimirira buyimirizi n'obeera faamu, accidents zibaawo. Oyinza okuwunzika ng'obinnyonnyola nti yagudde mu kiyigo ng'anaaba naye ng'ekituufu tosobola kinnyonnyola nti ekituufu kiri nti twabadde twepimpina oba twabadde twebiina n'agwa mu kiyigo n'abeera bw'ati. So making sure nti omuntu alina we yeekutte, waba musajja ya receivinga yeekutte wantu, waba mukazi ya receivinga alina we yeekutte w'abeera ng'asobola okunywera oba kisenge oba ki tewali buzibu. Then akakodyo akalala k'osobola okubeera ng'okozesa keeko okubeera nti temulemera mu kintu kimu. Mukyuseemukko nti tusobola okuvaawo tumaze okweyiwako amazzi tuggyeko shawa yaffe ne tugenda wali ku sinki mu maaso g'endabirwamu awo omukazi ne yeekwata ku sinki n'ayimirira bulungi awo n'omusabula ng'olwo eri muvudde mu shawa kati muli mu kinaabiro n'omusabula tattattattatta wamma ne guseka n'abeera nga nakyo kimukolera oba nga kimunyumira mu mbeera bw'etyo. Then n'ekirala ky'osobola okubeera ng'okola oba akakodyo k'osobola okubeera ng'okola keeko okubeera nti mugezaako ku bintu waliwo ebintu ebimu abaagalana bye mutagezaako nga kizibu nnyo bikola mu buliri. For example, ng'omusajja okwata omukira n'aguteeka wakati w'amabeere g'omukazi naddala nga amabeere ago gabadde kkiriya leke manene bulungi nti ganyuma okukola ekintu ekyo. Mu buli oyinza obutakikola cause of the roughness and all that stuff. Weetaaga okuba nga amabeere agaseera bageteddeko oiro n'ebisigadde okuba ng'okikola. Kalonzo okwesanga nga tosobola kikolwa olw'ebyo. Kati wano ogenda funa chance nti olwedde muyina sabbuuni n'ebisigadde. Kwata bukwasi shawagero wabaaseerera weesiige osigana ku mukira gw'omusajja then ofukamire wakati we omusajja ye yeekolera emirimu gye nga bw'anaaba asiimye. Anyumirweko ko mu mbeera bw'etyo. Ebipya bye muludde okuba nga mukola mubikole munyumirwe ensonga z'okubeera nga mwepimpinirako mu kiyigo. Then ekirala kye musobola okubeera nga mukola kwe kubeera nti busitayiro mubeerako ne busitayiro obuwerako. Twalabako dda nasomesako ku busitayiro bw'okwezinira mu kiyigo. Munzikirize ngenda kubawaayo ng'abo 2-3 naye nga mbuyitamu. Ekisooka
tulinamu kabuzi ng'omuntu ayimiridde, omukyala ayimirira ne yeekwata oba ku kisenge oba ne yeekwata ku sinki n'omusabula, ne tubeeramuko ne kusitula okugulu, like omukazi ayimirira bulungi nnyo n'asitula okugulu kwe ng'ayimiridde n'asitula okugulu okumu n'ojja n'omuyimirirawo mu maaso ng'omutunuulidde n'omuyingira era n'omusabuliramu awo. Ne tubeerayo n'okuba ng'omukazi omukwata n'omupiininga ku kisenge ng'omutunuulidde naye ng'akutunuulidde ne mwesabula ng'omwesigamiza ku kisenge bw'oti. Oli osanzeko abantu, okimanyi nti nasangako abantu nga beepimpirira ku kisenge. Wabula bannange olemwa. Edda ne mbayitako ne nefula nga bali ku kikomera ky'abendigye ne bakikolako ebyambyoni nga beepimpina omusajja mwepimpinira ku kisenge okwo ne guggweera awo. Oba si kyo omukyala osobola omukwata n'omutunuza ku kisenge n'omunyigira ku kisenge n'ata amagulu geno wansi abeera agaawuddemu n'omuyingira n'omusabula mu mbeera bw'etyo. Then n'endala embeera gye musobola okuteeka muyinza okuba muyina kigundi ki bathtub bwe muba nga mukiyina ate nga kigazi bulungi kuba nayo birimu gauges ne size. Bwe kiba nga kigazi bulungi okubeera nga musobola kibeeramu babiri, omukyala gwe omusajja osobola okukituulamu, omukazi n'akutuulako ku mukira n'abeera ng'akuzina mu mbeera bw'etyo ey'okubeera ng'akutuddeko ne munyumirwa bwe mutyo ensonga z'okwepimpinira mu kiyigo. Kale nno bwe bumu ku bukodyo bw'osobola okukozesa okubeera ng'onyumisa embeera eyo, omukyala nga buli bw'oyingira ekiyigo awulira ayagala kugoberera oba omuleseemu amaddu agamba biri tebimanyi yadde bya mu kisenge, ono omusajja nkwata nankwate wantu nempulira nga nsanyaladde ebigere ng'obugere bwonna bunnyogoze. Mubeere bulungi, Omukama abankumira ate era abanjagadde temujjanga okwo. Bannange neeyongeza okusiima abantu abasubscribinga, nsaba Allah abampeera ebisinga obulungi. Ne neeyongera okusiima era okwebaza mwenna abatwala akadde kammwe ne mujja ku lives zange. Lives zibeerawo ku makya, emisana n'ekiro. Ekiro ziba ssaawa 2-3 ez'e Uganda. Ate ku makya ziba ssaawa 2 ate emisana ziba ssaawa 7 ez'e Uganda. Olwokutaano olw'Sande tutera kubeera ne live emu yokka. N'olwokutaano ebiseera ebimu tuba n'emu yokka ey'ekiro. Baagala nnyo, Omukama abankumira abanjagalire, temujjanga okwo, mubeere bulungi. Mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga, mwebale ku subscribinga. Ate mmwe abakadde nga gwe wasubscribinga dda, mukazi wattu oba musajja wattu nga buli kensuulayo odduka n'ojja n'okalaba kyekirabo kyokka ky'osobola okumpa. Mubeere bulungi, mweraba. Mpozi tulinawo ne kamemba shape oba ka subscription ako kabeera ka supportinga channel. Osobola okubeera ng'okisupportinga through subscriptions ezo eziri monthly. N'ekirala osobola okubeera ng'okola ki? Osobola okubeera nga otuwa thanks for tuyita thanks. You just have to tap somewhere awo mu videos n'obeera ng'omuntu amudonatingirayo ky'omudonatingidde. Mubeera bulungi, mweraba. Yeah.